waliwo kye nategeddeko yandibanga omwami gwe bayita Tibuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni akulembedde eggwanga lino okuva nga ffe abamu tetunnazaalibwa paka nga tuzaalibwa era ne tuzaala kyova olaba atuyita bazzukulu kubanga emijiji egisinga kati egiriwo tegyaliwo kale n'abaaliwo baali bato nga ba Honorable Ssemujjuŋŋanda baali bakyali mu primary mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akwata obukulembeze ekyo si kyekikulu ekyokuba nga Ssemujju yali muto ekyokuba nga nze nali sinazaalibwa si kyekikulu ekikulu kikino eky'olwaleero nategeddeko mbu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa mutabani w'omugenzi Amos Kaguta yandibanga essaawa yonna agenda kuyiwa omukono ku tteeka erya Anti-Homosexuality Bill 2023 lifuuke etteeka agali munda yesterday cabinet yatudde naye cabinet eganye okunyega ku byamabaati poliisi yatugambye gundi egenda gimaliriza wiiki eno ffe tulinze ekikulu bannayuganda temulina solida naye singa bano abantu b'amabaati tubakwasa gye bujja tulina engeri gye tusobola okubakwasaamu tusobola n'okusalawo okubaboola omulaba mu kyaki n'omugana naye gundi gwe mpozi ng'oze kweta okwenenya ate kyaki baganayo omuntu era kyaki bagamba gwe jangu nga bw'oli uliriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yandibanga agenda kusayininga etteeka erya Anti-Homosexuality Bill 2023 Parliament lyakamala okuyisa era gye najja ebintu bino yatolaba nfuna bino naye atoolwa ebyabaseggirinya ne RNC Wanyana lwaki ombuusabuusa nti simanyi lwaki baateebwa n'obukwakulizo obumu kansooke nfugire wano nkulageko Signed statements. My historical job is finished. I will sign the bill. Then we sign statements. My historical job is finished. I will sign the bill. Then we shall have a war with the homosexual lobby in the world, but backed by these people, and you will go back to work. Ampuliriza kyandibanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa etteeka lye bayita Anti-Homosexuality Bill agenda liyiwako omukono essaawa yonna no matter the pressure. Kubanga luli tubadde America ng'eyita mu Secretary of State bagamba mugende mpola nalabyeko Senator wa International Relations agamba mugende mpola nalabyeko ka Prime Minister gwanga da Canada agamba kintu ekyo of course ne reaction n'amawulire g'ensi yonna gakiwa coverage etabanga wo free of charge kyokka nga bulijjo tuyisa ebintu ebirungi ennyo nga tebafaayo eriyo okwekalakaasa kula amalungi munamuggwanga erya Bufaransa but tebakuwadde gundi naye nze nja kukuleeta
nekiri munda mu ggwanga beta Isirairi eri omusajja gobeta Benjamin Netanyahu muganda w'omusajja yakulemberamu Operation Thunderbolt wano munda mu ggwanga lya Uganda gwe bayitanga Jonathan oba Jonathan era ye yafa wano kati etteeka lino President singa amala olisayiningako bino nkugambye kakkana biwulirize bitegeere singa President amala okulisayininga lisobola okuyita ba Andrew Mwenda ne batalijjaayo because Andrew Mwenda yagamba takiraba mu buzibu John bwakkaanya ne naniye ne bagenda ne bakola ebyabwe ye Andrew Mwenda omwogezi wa tiimu MK liza wonna gwe weesunze okulabika nti otumbudde weebale gwe kola kimu kya kukunga kuwuliriza ffe tusunsule ensonga za state of the nation n'olutabaalo etteeka ly'omwaka gwa 2014 yes 2014 abantu bano Andrew Mwenda Professor Gengaratigo kwotekate kwoteka omusajja gweta Fox Odoyi era bano bonna tebakkiriza tteeka lino ne ku kye bayita alipoota ey'akakiiko tebasayiningako basebo ne bannyabo kati tumanyi ki kigenda kuddirira singa president because tosobola kuloopa tteeka lino nga president oli Kaguta Museven tannaba kulabika nti alisayiningako waliwo obuwaayiro bwenkakasa nti bannamateeka bwe banaagenda mu kooti bwandibeera nga kooti eragira nti obuntu buno bufu at least ekyo kiba kiyamba bwebaba nga beesibye ku provisions zo zisobola okugibwamu ate etteeka lyo ne lisigalawo kati bino biyige buyizi gwe Munnayuganda nti basobola okuggyamukko bu provisions bwe balaba nga kizibu nnyo okubukwatisa then ne baleka etteeka kitegeeza etteeka tebaliggyeewo ebyo byanjawulo n'okugyawo etteeka lyonna nga luli we baaligoba mu mwaka gwa 2014 ennaku z'omwezi nga lumu August omwaka gwa 2014 Constitutional Court, the Constitutional Court of Uganda ruled yasalawo the act etteeka eryali present lyamaze okusayiningako invalid on kibeta procedural grounds era egimu ku mikutu egyasinga okukuba enkyakyali gye mikutu nga BBC nedduka mangu nga tewali naagitumye neekola story zonna Uganda's Constitutional Court has nullified kugamba kibaita tough anti-gay legislation signed into law in February. It ruled that the bill was passed by MPs in December without the requisite quorum eyetagisa and was therefore illegal. BBC kati gyendiko story eno yagikola ennaku z'omwezi nga lumu August omwaka gwa 2014 era olunaku Constitutional Court luyasalawo era nagamba homosexual acts were already illegal but the new law allowed for life kibata imprisonment for kibata aggravated homosexuality and banned the promotion of homosexuality. Kitegeeza ebiri mu tteeka lino almost era bye byali mu tteeka liri era story yemu negamba several donors abamu ku bagalizi b'obuyambi have cut aid to Uganda since the law was adopted nti okuva etteeka lino we twalikkiriza president n'alisayininga amawanga mangi gatuggyeko obuyambi Ugandani government spokesperson ebiseera ebyo era nga yakyaliko said the government was still waiting the Attorney General's advice about whether to challenge the ruling in the Supreme Court. Era nagattako the ruling yalaze to West donors that Uganda's democracy was eyakola story eyo ku lwa BBC bamuyitanga omukyalo yakyaliwo bamuyita Catherine Byaruhanga yali alipotinga live era nga nekiwali ku kooti basebune bannyabo simanyi oba mukimanya akabanga ketwamalanga
in fact ngenda kukuleetera ne ku listi y'amawanga agali gamaze tusalako obuyambi. European countries including Denmark, Norway, Netherlands, Sweden bali bamaze. Ebyali muteeke kadde lye baaloopa kambi kuyitiremu musamale tulabe n'ebiri muteeke eppya baali bataddewo life imprisonment for gay sex, okukwata ne musajja munno kusiba bulamu bwo bwonna including all sex. Life imprisonment for kye bayita aggravated homosexuality. Mu tteeka lino mwekiri naye ekibonezo bye byakyuse ku byaluli. Life imprisonment for living in the same sex marriage. Osanga omusajja afumbira musajja munne nga waliwo efudde omusajja Robert Gabriel Mugabe yabasigamba nze sijja bakayanya mbawadde emyezi 12 mwe mubeere gwe oli musajja John ku Juma sibalina kota amugambye kirungi nti mubeere mu nju okumala emyezi 12 singa ginaggwako in fact nga babasaba mwagala bbanga kimuteeketeeke mutuzaalireyo ku mwana nga babagamba mugende mu nju singa temufuna senga ebbanga liggwako nga tewali afunye lubuto then nga tubatwala kalabba tetulina kyakubakolera kubanga muba bagwenyufu. Years for attempting to commit homosexuality. Muteeka liri ekkadde lye baasazaamu kitegeeza ne muno mwekiri naye ebibonezo bye bikyuse era etteeka liri lyali ligamba between 5 to 7 years in jail kati twesibe nnyo ku myaka 17 oba okusasula engasi ya $447 fine or both for the kibaita okuyitimusa promotion of homosexuality nga bakusiba emyaka 5 ku myaka 7 oba okusasula sente za $447 ne bajja ku businesses oba kibaita non-government organizations nga singa zisiŋŋaanibwa of promoting homosexuality would have their certificates of registration cancelled and the directors face 7 years in jail. Ebyo basebo ne banyabo byebimu ku byensamalayo etteeka lino eppya almost terikyuse nnyo bongeddemu obuwaayiro simanyi media house simanyi biki ne balooya kati njagala kukozesa because etteeka nagamba lino gundi yakomezebwa gye basoma ku mulundi ogwokubiri this is a private members bill ereetebwa omuntu sekinoomo then bwamala okugireeta nagitwala mu kakiiko ke nagamba kati abakakiiko ke nagamba ne bateekamu ebirungo ne bayita abantu kati kyafuuka biiru nene nnyo yetusasobola kgenda kagundi tusobole okumalako wabula nakusuubiza okugiramu ebikulu era ebikulu byenjagala okugiramu of course objective twaziraba of the bill objective kitegeeza ekigendererwa one of the most common objectives received by the committee has been that the bill does not introduce anything new nti ne bano bakkiriza nti biiru eno beteeka lino teryagala kuleeta kintu kyonna kipya since the provisions are already
ziri mu Kiwedde Penal Code Act and other laws making the bill unnecessary and redundant. Kati mu kino bakwotinga na buli omu eyaggyibwako. In fact ne baddayokko n'emisango egyaliwo petition ezaakolebwa. Committee yali concerned that courts in Uganda have declared provisions that are unconstitutional, including in the case of Andrew Mujun, Mwenda, and others versus Attorney General. Ne basaitinga ne president endala nyingi naye nze njagalayokko. Batuuka ne ku kintu kye bayita human rights issues in the bill. Bano abagamba this is a human right. The committee also received kye bayita memoranda from various stakeholders who objected the bill on grounds that the bill contains provision nti bill eno erimu provision which obukontana n'eddembe ly'obuntu rights and freedom guaranteed under the Constitution of the Republic of Uganda. Erambu, the objection eno yari raised by Dr. Adrian Juko, ne Dr. Kabumba Businje, Dr. Sylvia Tamale, bano bonna ba Dr. be Makerere. Ne bakola submission zaabwe zonna ziri captured. Ne bagamba akalala homosexuality as a result of nature or nurture. Kano kakulu ko kankakuwe konna because nagambe ngenda kuwamu parties wetaga okutegeera. Akakiiko kakizudde because wabaddewo okwebuuza homosexuality is it as a result of nature butonde oba muntu akidoptinga gundi muntu muzo ogweshuru agwetekamu bwetesi. The committee was informed that homosexuality has existed in Africa since time memorial. Nti homosexuality ebintu bino bibaddewo mu Africa ebbanga ddene nnyo emabega and is not kibata in a recent introduction and is not a recent si kyakaleetebwa. Professor Sylvia Tamale also yategezeza oba yategeza akakiiko that homosexuality can manifest naturally without any promotion. Naye bwe beebuuziza ku basawo bategeeza ki? Ono Professor we Makerere ng'agamba kisobola okujja naturally without any promotion. Era wano yayongerako n'agamba making the provisions restricting kibata same-sex relations unreasonable since they are not alive to kibaita ebintu ebigwawo ne sexual trend tukite tutya gubanga mulembe. Era the committee yagenda maaso n'okufuna kibata information from Christian lawyers who informed the committee bana bategeeza committee that studies okusoma of same-sex relations have been argued against ne Bible ne baleta ne gundi ya Bible. Committee wano njagalawo nnyo. The committee invited the Uganda Medical Association, an association that brings together medical doctors in Uganda and diaspora to submit on this matter. Nti committee yafuna interest okuyita abakugu era nga abakugu bano ba Uganda Medical Association ne baleeta n'abasawo okuva mu diaspora okuwaayo sayansi waabwe kiki kyagamba ku nsonga eno. Era kye bayita Uganda Medical Association informed the committee that ekisooka medical science recognizes
variety and spectrum of human sexual behaviors. Nti bo bali recognizing variety ne spectrum of chibaita human sexual behavior. Era ne bagamba science also recognizes that the expression of human sexual behavior is associated with biological and as well as social and cultural factors. Era ne bagamba sexual behavior is affected by nature, society, religion, culture and many factors. Wuliriza kankafunule nti abasawo bakkiriza nti wakyo beta variety of human sexual behaviors embeera ez'abantu, naye science era alicognizinga nti that the expression of human sexual behavior, okulaga kibeta human sexual behavior, kiri associated with kibeta biological as well as culture, ebyobuwangwa, embeera y'abantu, society omuntu gy'abeeramu, eddiini ne other factors. Ekyokubiri, studies okusoma of human sexuality in all races throughout the world and throughout human history have documented nti okusoma ku bintu bino ebyokwegatta okumalako ensi yonna kuli documented nti waliwo kibata variety of human sexuality and other forms of sexual expression. Era ng'ezimu many genetic studies have attempted, though unsuccessfully, or to pinpoint on kibata specific homosexual gene. Kitegeeza bassebo ne bannyabo. Njagala tuwulire bannasayansi because ne president yagamba agenda kuddamu libeere subjected eri bannasayansi. Bwe tunaamala bannasayansi nga nkuddiramu kye bata offense, ebibonerezo ebyakakasibwa, because kati bino byenkusomera bye biri mu tteeka, okujjako nga president abagambye alikomezzaawo bakolemu nnongosereza, kyokka waliwo akawaayiro. Omusajja gwe bayita bamuyitaani omubaka w'egundi, omubaka w'e Bare constituency ke yayitamu okulopa mu America guta Museven nti aganye okuteeka nga kandabu wano kawairo kange bakayita batya. Nti kati abaka ba palamenti abamu beesunga naye bano nga si beenyale mbassebo ne bannyabo nti singa President Kaguta Museven anaagaana okuteeka omukono ku tteeka lino n'alikomyawo bajja kuddamu baliyise, era bw'anaagaana automatically lifuuka tteeka okusinziira bassebo ne bannyabo ku ssemateeka w'eggwanga. Era ono yali ayisiddwamu omubaka w'e Bare constituency Honorable Tebandeke okulangirira etteeka lyali ery'obuvubi libeere nga liyisibwa lifuuka etteeka, naye ne watabaawo oba amuwa amatu nti singa pulezidenti kennyini agaana etteeka palamenti esobola okulifuula etteeka nga pulezidenti talisayininzeeko, eryo etteeka liwa palamenti obuyinza. Singa pulezidenti agaana, bassebo ne bannyabo, bino byonna bibeera mu mateeka. Kati ababaka b'opposition bo bagamba singa pulezidenti anaagaana, kino kye bagenda okukozesa ne palamenti yaabwe era lifuuka etteeka, kubanga bakizuula nti bannayuganda bulijjo kino ekintu bwe kiti bakirindirira. Ndi Ssekkadde Samuel Munaluweero mu ssaafu ey'okubiri ekiri e Kenya. Kenya is breeding. Olunaku lwajjo nalabye obaolyawo bye mbadde nkyaludde okulaba misana ttuku ng'abantu balumbye faamu z'abamu ku bannabyabufuzi, baziteekera omuliro, batwala embuzi, basala emiti, ne bumashini buno nga bukaaba misana
kati omuntu okwekalakasa nga gavumenti weeri n'ogenda n'osala embaawo annange tamale abantu bampeera amawulire nkube